kati nsosobola kumpitiga muntu ayimba na music w'abakyala na muntu atayimbira basajja bro. Oyimbira abakyala ate ojja otya weepimepime ku basajja. Twogere ku mbeera eriwe yatambudde. Waliwo obutakkaanya wakati wa Lutalo ne Palaso naawe n'obeera mentioned mu abo. Omusajja n'atandika obba wa classes. Bafana no bwayimba atya tasobola kudda eno mu kirasi yaffe. What is your take about this? Bw'obanga byoyimba abantu abalala basobola obbiyimba oluusi n'okusinga oluusi ne mwenkana kati mba legendary ogenda kubeerayo otya. To clear the air, yes, in Uganda there is nobody you compete with. Nobody bro. Ebyaddala sebivulu byakayimba. Kyogamba mbuno omukulu David Lutalo yenkanya ne Maddox anzo kwekanya bivulu Lutalo byakayimba bukyatandika kuyimba. Okimanyi Maddox yakayimba ebivulu bitono bibali yakungalo mu Uganda wano. You just count. Na yosobola mugeraganya Lutalo. Kenzo abadde simala gundi akuba Carnival ali eri gundi simala Costa Rica aliwa kati gwe jomuga ebya Big 3 abeera muntu oyo gy'abeera. Ngabo baba bagenda okulya ekyeggulo tabakubira babuuza mwalidde kimulye leero nkoko. Exclusive with Rondinias on Facts Media Uganda. Subscribe. Okusokera ddala after Easter twalabye ng'omukulu ate kanyula waagwana. Ate kiri nnomo wali eri firimu za bino ebirwadde ebitugwira nga bw'omanyi bakubanze kati byabeera serious mu nnaku za Easter. Good Friday, Saturday, Easter Eve, then Sunday, Easter Sunday. So to performing kivulu kyonna mu Easter. Of course naine ebivulu performing nga bitano. Then na performing ke kyasooka. Neera na performing nyimba ntono atera kyali kyagundi nga kantolozi nga mpulira amanyi matono. Kati nemmanya era nalemererwa bwe navayo bwenti nga omanyi okwangu yagayimba nyimba yo nga 5 imenyi ma 5 odduke. High speed yatulema. Twogere nti ebivulu bye bisinga byonna biwa King Michael. Abikuyimbire. Kyali kitya. Waliwo ebimu abamu abatali bamativu ku nsonga twabagamba nti omuyimbi a breaking it down. Kakati nga twetaaga tulabe bayimbi kyabali around basobola okukola ki ngera bwe kiri okitegeera engera bwe kiri olabe omuyimbi munno ali around akuyambeko abantu bafune ki ena bafune gundi essanyu olunaku mu kisawo kya industry n'ekyo nakyo mwe kiri. So why King Michael kukutuuliramu asookola kyokola? Nedda tekitunde kukola muntu kyenkola kubaka kabaleete kamiri netakolera kinga kyenkola kabaleeta okitegeera tuli banjawulo naye olwokuba tuli bayimbi abaawo asobola okusanyusa abantu singa wabaawo omutawaano guba gukoze eki guba gutuuse ku mulala. King Saya breaking am down yawo eshows ezimu tufe twazikola ki mwazimba tuziggala nti bw'oba ofunyemu obuzibu at least abantu okulaba nga mukiye okitegeera mujja erinnya obutafa okitegeera ate era ne promote okukakasa nti siga nti omuyimbi nalemedde omuleta naye omuyimbi yafunye obuzibu kuba abantu abamu kubudde oba tebasobola kigumiikiriza ate omuntu waba atekamu sente zabatasobola zijjayo mbuno kanzijjeyo okitegeera asigala agenda nakyo maaso. Twogere ku mbeera eriwe yatambudde. Waliwo obutakkaanya wakati wa Lutalo ne Palaso naawe n'obeera mentioned mu abo. Omusajja n'atandika obba wa classes nti ate waliwo kirasi ezajja kati ate kirasi ezajja Lutalo ndi ne Kenzo n'amentioninga waawo n'omulala ne ba Lady and Weasel. Naga ate waliyo kirasi endala era Bafana no bwayimba atya tasobola kudda eno mu kirasi yaffe. What is your take about this? Kati buli omu alina eddembe okukola n'okwogera kyayagala. Kati sikiraba muze ekyo buzibu omuntu ye kyayagala kyaba yeeyita era ye kyayagala okukola kyaba akola. Manyi bino ebintu bwe tuba tubyogera biba recorded okitegeera kati time ebigambo bino bye bitumalamu amaanyi nga tulina bwe tutuuse obutambi ne buvaayo nga wali oyogera kirala ate ofuuse kirala ate ekiriwo kiki kirala. So ndowooza nze sagala kudda mu kwepimapima kuba si kirungi naye mu bigambo ebitonotono oba mu bufunzi oba kale okuwabula kuba omuntu ayinza okuba n'endowooza ye nga yiye naye omuwabulamu akatini ate waliwo n'abantu abalina respect nga talina kudda mu ebyo kwepimapima kwadda mu kwepimapima kigenda kujjako kaliyayo oba ogireeseemu
okitegeera oyigana nakuyimba ebitanajja kubanga weeteeka ku pressure y'okuba nti weepima nti ndi namba bweti okitegeera kakati ffe tetuli ku bya namba kati nze Bafana for example music wange gwe nnyimba akuba country wide kati nze siringa nga oba muganda ngo yayogedde nti nno basajja abakuba mu regions okitegeera nti oba n'omusango bakubye oba Muzimbalala Masaka Oluuzi Luweero okitegeera naye waliwo Uganda yonna okubanga music waje agikavaringa kati yenze oba yenze omukwaba abembi abakavaringa Uganda yonna ng'omuntu yeegomba okundabako nebyennyimba mbiyimba ntya ekyokubiri bw'obanga byoyimba abantu abalala basobola obbiyimba oluusi n'okusinga oluusi ne mwenkana kati mba legendary ogenda kubeerayo otya music gwe tukuba omuntu asobola omuwuliriza nze gambye edda nali simanyi ti mu Eagles omukulu Misach yasinga okuyimba nali sikimanyi olwaleesi yalingawo okitegeera n'ofulumya olimba abafulumya nga Eagles buli omu afulumya ngati nga tosobola kukola ki era nsaasira abawagizi nga nabo bakyali mu embeera y'obutakola ki neffe no musujja tulimu omuntu akola abalala kye batasobola yewamaanyi definitely kubanga tosobola mumayiminga genda gye bamayimingira ennyimba kati example yokusatu gye nsobola okuwa nti nze sivuganya ku Uganda ni market ntino kwenjagala ovuganya example eyokusatu obe esembayo okimanyi bulungi nti nze banteka mu level y'aba Jamaica tume competinga nabo so bw'oba oyogera ebintu byogera yogera ng'osoose kulowooza kubanga oyinza okunsinga emmotoka ekyo n'atunze ennyanya n'akoze kibuli akola asobola okwegulira emmotoka naye twogera ku kintu ebiri boni nga talents kati nze mu competition neyakyogedde akimanyi nze si competing na bannayuganda so nino onkyalina omulimu munene okulaba nga nteka music wange ku nsi yonna kati ate ye omukisa gwalina kuteeka music we ku local market agende kyana mukaka ayimbe obeera oluweero okitegeera nate ze nkyakuba plan actually nkyalaba eggwanga lyaffe bali kuza okufunamu abantu basobola okukolegana nabo nga basobola okulaba nti oyina creation mu music gwokuba oba mu art asobola okutundibwa mu nsi yonna so kati nze awo wendi muganda wange bw'oba oyogera oba olina kusooka kulowooza byokola ki byoyogera neweepima tetwepima olw'okuba mbu nno wakubye ebivulu bingi awo oba ofuuse promoter ne bwe basikuba ebivulu bingi range ya music waffe minzaani egwawa Afrigo band tevangayo okitegeera ne yeewaleeva oba nekola ki naye yeeteeka mu ki so kati nze nava mu industry amwe eyo bwetyo ndi mu kwekolera industry ki eyange omuntu mwasobola okutegeera nga buli kyenkola omuntu akyaba industry erimu research industry erimu art tosobola kugamba mune tetufaanaganya kuyimba ate jjo neepimeko Bafana, I want you to clear the air. Yes, in bro. Uganda there is nobody you compete with. Nobody bro ebyaddala oba oyinyigo akikutte obubi that is it because you can't do what I do unless nganze nkugambye nti I do it this way okitegeera music of a confusing and tufuna kati ate ng'ovudde ku ekyo nze muganda wange nze gwoliko musically namugenda buziba okitegeera tusobola okuteekawo instruments eziwera ne batuga mutandiko zijjamu amaloboozi just awo wokka wojja okutegeera nti don't just talk wa abantu abamu tobateeka mu kategori bwabwe ekitiibwa gwe bwoba wali ogenda kunoonya mmotoka nze nagenda kunoonya kaliya yange kugizimba nsobola okufuuka legendary okitegeera yes Maddox ebivulu byakayimba kyogamba mbuno omukulu David Lutalo yenkanya ne Maddox anze okwenkanya ebivulu Lutalo byakayimba bukyatandika kuyimba okimanyi Maddox yakayimba ebivulu bitono bibalya ku ngalo mu Uganda wano you just count naye osobola omugeraganya Lutalo benkana so kati okuba ng'oyimba ebivulu eyo bingi noganda oyimbayimba tekitegeeza muno nze nsinga okukola ki okuyimba eyino mbikuwanga birowoozo ddeyo naawe otuule ng'omuntu oyagedde ekyokolesa kyo togendera ku bbanga wagonyo naalowooza muno bwemba kati nagenze n'ennyimba e London ndaga sho nga mulimu abazungu kubanga Bafana Boy tubalaba ba Wizkid sho ze bakuwa gonga nabadde e London ng'ogenze kuyimbira baganda abo bannayuganda abaluddeyo emyaka 10 muganda wange ebintu kati awo byayitawo example zetulina zitunuliriza aba Wizkid. I saw a clip saying that Lutalo ayimbira abakyala. Ebyo byonna byenkugamba so those are the things. Thank you so much my brother. Kati nsosobola kumpitika muntu ayimba na music w'abakyala na muntu atayimbira basajja bro. Yes ompadde example eri perfect oyimbira abakyala atojja otya weepime ku basajja okitegeera oyingira otya empologoma awo bro it's not like that. Omusajja ngagamba nti ate empologoma akaminu wekakula katate kasa kwenkana empologoma bino bibali mu Uganda tebibalimba bobo oyimba ekyanna mukakanawa gwe njagala obeere saawa eno kyo kyogere ng'oli Wizkid
kuba batuli wali kunyina ate ffe twabasooka okumanya n'endongo ekyo gendo kikoleko research. You are not happy with his statement. Ne Palaso is not happy with Lutalo's statement. Because tayina kubera mu byatandika okwepima muganda nge bya music Lutalo ate byeto mu muzeeyi ebintu bya music just waliwo abantu okwagala olw'ekitiibwa kye weetaddeko abantu nga bakwagala olw'empisa z'okola ki z'otambuliramu nenga tebakwagala nti mu music nti nno okitegeera not everyone nti nno music nti nno kiki just abamu tulina music nga just because oyimba ku bu story noyimba bu story obw'ennaku newe balavu ng'ojimba oyimba nnaku okitegeera bandekawo biki muganda wange fe tuyimba music ali commercial music nga avuganya ku market yensi yonna simba music wa mikolo nti embaga yabadde wali nti nno mbaga era bwe mbaze ku mukolo baba bazze erinnya lya Bafana nti Bafana yabadde ku mukolo just that name okitegeera naye siri muyimbi bunno ogenda kusanga nyemba ku mikolo okitegeera wadde emikolo tugiwa ekitiibwa kintu kyamaanyi naye tuli ku music avuganya mu nsi yonna. I'm here to represent the audience. Nagenze mu comments ezisinga zigamba. But basically, Lutalo is better than Palaso very far. Bafana is better than Palaso very far. Kalingolaba, they are comparing you guys. Who is better than who? Who is better than who? Boba comparing abantu, boba comparing. Okay. No problem. Negwe tujje no ffe mutubuuze. What is it about? Then tujja kwogera music. Ataba mukijja bakola ki? Kubanyezaamu because reality ebachi reality nze gambye gwali eyo gende wamu gye bakubira live band obagambe munyimbire enyimba za Bafana 3 obagambe munyimbire za gundi olabeze bagendo yimba olabe neze baneetaaga nanyiniza je ayimbe kubanga ati we tanatuuka kyovula banga olabanga abantu ngabo omuntu kati wavayo kwogerera ekyo kitegeeza nti no abo bantu ate abatulaba ndowooza mu ngeri endala kubanga omuntu osobola kuvaayo and talk about my name and put me where you think akweteerewo gwe nti nkutadde awo muganda wange now you know how big is my music, you know how big is my talent. The performance is very classic. I just want nga bonoga nti Uganda fe twagikuba kati bachumanyi we just want to go far okitegeera strategy ne setup zonna ze tuyina za kweyongera ku music waffe ati waffe mutwala kuba competing ne world market. So just nti namwe mukyaba okubuza ensi ya Uganda nti eri maaso ero jagamba ekyali mabega because olwabi nebintu ebitategereka nti osanga omuntu alina talent nga bamusindiikiriza ki luti nosanga abantu nga okitegeera nga ate music bamugegenya talent zaabwe ziri za bitundu nenga ate babapima katisegereka kati bikibanga kyekyaze endongo egenda kukola ki ate nakyo kyakakyaze lwa nsonga buli omu ave yayogere buli omu akole statement because nature eri mukola ki yonga nature eri mukola ogwayo nature eri mukukyuka abantu abali mu category ogenda kulaba buli omu agenda kudda mu class ye. This competition is healthy to industry and this byonna ebiyitaayitamu nga byogerwa this one is better than this one onansinga ono batuwe battle is it healthy? Bwebanga industry kigiyamba ndoza nga bafunamu it is okay naye nze kyemmanyi tulina abantu besaabo eno betwogerako obwogezi okitegeera abantu nga Eri Wamala Fire Bonga Lutaya abantu ba Paulo Kafero basudde okitegeera amani basudde genda kubakulusa baduka genda music bamuyimba nga teyali mu ebyo naye nga bali bamanyira nga tetulina na kyetu bagamba era bwokwata kayimba kabano kaddamu abantu ense kutunulira bweti ne kutumya nega nti laba nnono obozzeemu kani obakani ense kutunulira bweti kati baba tebali ko mu competition yeyo. That's why ndoza batuuka fa bwembera mu competition you never grow. Chimange wakanga mweru mangana amakate galiterera okitegeera chibanga aboluganda nga mweru mangana temuli kola ko kiddako okutuka nga mukwataga nemanya tuli baluganda tugatta omusayi gumu kitufuula omuntu omu bwokola ekintu n'omwana gw'olizaala bwe bagenda nga banonya DNA nze ne bansanga mu America bajja kijjako muganda wange kyegamba omwana we ba DNA buze basobola okujja kunze singa tukitwala bwe tuli ba Luganda singa muganda wange tukola kituli wala kati fetu cyane byetuzimba ebintu by'omwoyo music ebintu affe binene programs affe nene tosobola kujja no kati gwe kiche wakoze ekyo kyogamba mbunkusinga obwakabi bandi namba bwe kingambe obwakabi babujajingira wano kusinga kubanze mmanyi ku music go inoteka mwawo abawuliriza bakugambe abasinga balina endowooza nti judge obwakabi n'okubeera ow'amaanyi in viewership ntintaddeyo oluyimba kebeera views nsobola zigula kibagambe nsobola okugula views ezo ate n'ekyokubiri nsobola okupromotinga n'entekakakala ngo gwe ngamba nti toluyimba oluteekeyo
nga kugamba nga bonogamba nti nno tokuba kalango konna okitegeera naye teekayo oluyimba oluyimba bw'oluteekayo olupromotinga you put in your money you push yes you push because you want people to see the numbers so you make sure people see the numbers. Bino byonna byaviira ku speech y'omukulu principal ne bikirira to the extent nti big 3 ekyaliyo tekyaliyo eriwa echi big 3 yani Mbuye Chameleon, Bebe Kulu and Bobby Wine. Kati bwe babeera big kibi nange nimbuuza bikyaliyo bwe baba babyagala babeere big kati gwe bagamba boyaye bwagamba njagala kuba big kati gwe lwaki omuwakanya gwe tugoli simolo nawe era oli big gravity yagamba nagamba tebikyaliwo nati kyegamba kubanga anti kweno generation ye generation anti eyo eriko endala yebyo tebimanyi kubanga gravity tena bomugamba nti no go big 3 ngala babana babana boy bagundi they are breaking gundi zona ziza Bafana jali ya Eddie Kenzo jali ngomugamba big 3 Sisobola ngomwana alaba Kenzo abadde simala gundi akuba carnival ali eri gundi simala Costa Rica aliwa kati gwe jomuga ebya big 3 nga Kenzo akulaga nti nteka ekivulu Bafana gamba ntaddeyo carnival ekubye nga tekuli big 3 gwe mpise kati yogera mugambe ebya big 3 ebya big 3 waliwo generation fe tubiwe ekitiibwa because kyebaagala munno kyayagala kiwe ekitiibwa bono yagala okuzaala nja kiwe ekitiibwa bono yagala okwasanja kiwe ekitiibwa yagala bakutu kuyita namba emu kiwe ekitiibwa era gwe namba emu oba gwe namba 10 oba gwe bicho oba gwe kisoddo oba gwe goliro byonna bibyo naye okoze ekyo ekino okukolebwa ekino kuteka naye kyalire jimu yo okitegeera so kati inze Bafana manyi nti nze ndi mukola nnyo kulaba nga akayimba kange kenasooka era abantu abakola statement babuze akayimba ko kewasooka okuba kakyakompitinga mu ndongo bwe bakakuba ense zino teri agamba nti biki byokubye abantu basituka akayimba ko wasookerako gendo babuze oba kali ku bizinga eyo ekya eddolwe ng'eddole gy'okawulira kali eyo masese kali eyo sese kwa Ireland ochegedde so my brother njagala bagamba ebyo byonna bena abantu bagala okweta bakole ki ebyo nando zense eri mukola ki mukukula olonno obutambi veyo nga balaba abali beyita namba emu abali beyita gundi abali bewadde position ochegera nga tebakyaziraba fe kati gamye mu nsi endala bw'oba omanyi abayimbi baayo osobola okuba positioninga nga tobeera nayo oba positioninga nga tobeera nayo negative fe tukyali mbina anti obesingira wa finance obesingira mu numbers obesingira mu byakola obesingira wanti nogamba ndi wano ku talent kuba omuntu talent ye bweba yaddala never exposed bulungi ate aba mugagga nnyo kitegeeza nti buli obugagga ate talent esinga obugagga ki kuba omuntu alina talent ta strugglinga nga emaze okuba exposed bwete okitegeera omuntu alina talent so obwakabi obwanga bwakabi babulabiranga mu mayumba oba amamotoka then Mr. Hambo na balina kola ki bamanyi anti balina vayo kati golete ennyumba y'obwe bugagga tupima abagagga tulabo batobere mu namba 5 otegere nti no go just olina sente za abaana bato zaffe za kola ki za kwekyanga era za mawulire lya za swaga showbiz sajja banje tabali mu showbiz naye bajjayo ebyobugagga naddala ebikwatibwako oyinza okumaliriza ng'oli mu namba 5 oba 10 so kati mu mbeera emu bendala ffe tuli mu showbiz okitegeera nsobola n'okujja n'enkulaga ekitali kyange nsobola n'okujja kuba yo showbiz naye talent abantu bagisupportinga nga bwe basupportinga church. Okay, Bafana nga tumaliriza abugambo ki bwa David Lutalo kuba yayogedde statement naye abasajja mwamutabukidde nti yakoze ensobi ate nze Lutalo kati muwe ekitiibwa lwa nsonga mmanyi nti nno be bantu obakala abakuze musically nga mulabako bwenti okitegeera so kati ate ye muntu ayinza okujja nagamba oba muntu yakozeko statement nti Bafana ekintu ky'okuba teri akikuba wazi lumu nasanga ko Lutalo nga bakolo ba yali kolabo bana muyimbi munagana nakoze kolabo era namuchallenge ne mugana naye bro bana abasajja bemuleeta njika twalina wali ku kibati wali yali agenda bakwata video ngakule ne mugaba abasajja bemuteka mu sente za empty visit music wabe mumpozi mu promoting wano ne music wabe tagenda kuba wano kubanga we tulifa abakuba okubasinga
kati mu kifo ekyokwegatta ne muyimbi munno gundi ne mukola collab esobola okubreakinga everywhere mbuno yagala kwetera ne mugamba teekamu nensooka muwaamu okwo ku freestyle okitegeera nakutuka ku flows nga ddala zirina Uganda wano so kati ebintu ebisinga nga tebiba tebyetaga mpozi nga babikola for fun nga gamba kinyongerako bwenjja nenjogera biki naye nze ngamba ebigambo bigenda tuuka enkyosanga abaana nga breaking up good platforms zonna ez'amaanyi nga tolina kyokola ki mu interview ne Jackson yadde agamba nti buli gwagambako oba buli gwe yamenyeeko yabadde amwagaliza nti nga amulaba wali si wayina kubeera ye abeera muntu oyo gy'abeera nga bwe baba bagenda okulya ekyeggulo tabakubira babuuza mwalidde kimulye leero nkoko ye lwaki obwakabi abupima mwatatadde that is stupidity bro tosobola kujja n'okola statement kintu kyo kibanga bonogamba nti ogenda kubalirira amaka gagundi gotaliisa gyotabeera gwe nojja n'opima olw'okuba olaba ebizimbe olw'okuba olaba kkala z'ebizimbe lwaki wana mu Uganda ebizimbe byakabi bingi n'abantu ababisulamu n'ababirimu okutegeera kutono kuba singa bali bategeera nnyo singa n'ensi yakyuka dda okutegeera is the problem okutegeera kwe kukyusa ensi kuba bwe mutegeera abantu eryali abba batakyabba eyali akola gamba kuba kutegeera so statement ezimu bwe tuba tuzikola oba olina kusooka n'okola ki tokola because mbuno olinayo mikwano gy'abaakugambye mbuno kino kiri bwe kiti naki ne bwe kiti ebintu byogera nga oyina kosinzira ngo oyina proof kubanga ensi yo already tosobola limba nsi tosobola okitegeera with the time basobola okulaba nti ono naye yali yeesuddiya ate omuntu gwe twalabanga obuvunanyizibwa asobola okuva ku mmeeza najja nayogera amazima oba najja nayogera ekintu bwe kiti okay nga tumaliriza King Michael yawanise Lugogo Palaso yawanise Lugogo wakava mu Carnival Lugogo ddayo oba wasose n'okipozingamu Lugogo gye bakolera ebivulu yokka nedda mbu pochoga Palaso tayagala abeere Lugogo ayagala just muganange ekyo tiwali ekyo tekiri mu nambeera yonna okay ne yali enabugabo bakulaga batugenda kulyola abantu ngababeere enabugabo showe baba bagiraga ngo America agiraba kyogamba bagamba eyo nabugabo oba bagamba labo omuntu w'abantu abantu oba tutte waggwe w'oyagala basobola okugoberera ne bagenda w'oyagala gwe noba kungani bantu nokola show ne tugirabako nga bw'ogitulaba togamba omusajja yakoze show kani bwagikuba kani bwagikuba kani bwagikuba bro thank you so much okay ate era abantu baffe bebala nnyo okubanga bo eva batukakasiza mu budde ntino mulima